Abakyala kino abakyala wenna ng'oli mukyala ng'oyagala obufumbo bwo nga tonnasalawo genda mu bufumbo eno nsonga nkulu nnyo omusajja asigala musajja ne bwe munaakola mutya ne bwe munaavuma abantu omukyala asigala mukyala n'omusajja asigala musajja ate omusajja alina okufuga omukazi gwe yawasa ne bw'onooba owasizza kalenzi kato ka myaka 2 ng'oli waana nga kakulinamu feeling kajja kufuga kkiriza oba ogaane kati nze ndi ttiimu nsambya era mbadde nga nkyogera simanyi oba kyavudde ku kyoba kyavudde ku ki naye nze ndi ttiimu nsambya Katonda akyawanya abantu abalina emitima emibi ku bannaabwe wefeeko wekka bw'oba wakutambula wetambulire wekka va ku bantu nsambya muleka atunda ebitanda bye Silivia muleka atunda esipeeya kubanga nze byentunda bisi byatunda omutima omubi ogwo mubi Salongo webale kuba na mutima mulungi ndowooza naye ensonga lwaki mukama agwadde ssente biregaleza amaanyi ku nsonga y'olwaleero tusanyusa okubalaba mwenna abazze mwebale kubeera na mutima mulungi neebalize ddala Salongo atukuŋŋaanyiza wano olwaleero Salongo webale kubeera na mutima mulungi abantu abamu baba n'emitima emibi nga kimwe siwaza okugamba nti nsambya alina ebitanda ebirungi alina entebe ennungi okusindikayo omuntu omulala nga kimukaluubiriza so nga titatunda bitanda nze ntunda sipeeya lwaki mampulira obujja ku muntu atunda ebitanda mazima ddala obujja buvaawo okujjako emitima emibi akagamba kati nze kensobola okugamba abantu abazze wano buli w'oba n'omutima omubi gwe wekota okugera mutunulire ku bakazi abali eyo abakulu ku byalo by'ewammwe abalinga baloga abantu ku byalo nga beezira mwana wagundi yaleese emmotoka omwana wagundi yayanjudde nga bakolima boogera ebigambo bonna baasiraana n'abaana baabwe baasiraana kinoonyerezeeko kirabe buli w'oba n'omutima omubi ku munno gwe weekotogera Katonda akyawanya abantu abalina emitima emibi ku bannaabwe wefeeko wekka bw'oba wakutambula wetambulire wekka va ku bantu nsambya muleka atunda ebitanda bye Silivia muleka atunda esipeeya kubanga nze byentunda bisi byatunda omutima omubi ogwo mubi Salongo webale kuba na mutima mulungi ndowooza naye ensonga lwaki mukama agwadde ssente ebyo ebigambo byange tweyanzege kama yeebazibwe amannya gakola ssente Silivia Autoparts nabeeyanjulidde dda ndi mukyala mufumbo ndi mukyala wa mpeta era bannaye abali mu bufumbo mutusabireko twesabire kwegamba kubanga si byangu abantu betwegomba baawukana enkya n'eggulo nze ndi ttiimu nsambya era mbadde nga nkyogera simanyi oba kyavudde ku kyoba kyavudde ku ki naye nze ndi ttiimu nsambya abakyala kino abakyala wenna ng'oli mukyala ng'oyagala obufumbo bwo nga tonnasalawo genda mu bufumbo eno nsonga nkulu nnyo omusajja asigala musajja ne bwe munaakola mutya ne bwe munaavuma abantu omukyala asigala mukyala n'omusajja asigala musajja ate omusajja alina okufuga omukazi gwe yawasa ne bw'onooba owasizza kalenzi kato ka myaka 2 ng'oli waana nga kakulinamu feeling kajja kufuga kkiriza oba ogaane kati yege mazima baavumye omukyala eyogedde amazima awo ku TikTok naye nga kyeyagamba ekituufu nti omusajja yenna aba alina okufuga ajja kugamba wano togendawo ate ng'akugaanye okugjako nga wawasa akalenzi ko nga kalina omuntu waako eri nga lino kanonayo okunoonya ssente nga tekayinaamu feeling ne kagenda ate ago ge mazima nze ninamuko ku ssente entonotono kubanga nsobola okulya nsobola okunywa ne bwe mba sirina musajja nsobola okwegulira emmotoka emiliyoni 3 naye ate olw'okuba nti njagala bba wange ntambulira wansi we era abawo lwaŋŋamba tugende wano ddera akimanyi ne mugamba omwami yaŋŋaanye ne ŋŋamba kansigale ewaka muweesa ekitiibwa kwekyo naye awulira essali kati obufumbo bwonna gye buva ne gye budda omusajja alina okufuga kkiriza oba kaana nsambya nze ndi mabega
nze ndi mabegawo oba wakoze eki guma time nze nalumiddwa nnyo ate nga sibamanyi nnyo naye nalumiddwa kuba mbadde mbagaliza okubeera awamu naye kyonna kyekiri kijja kuggwa Katonda ajja leeta omuntu omulala ogambe obantu kiki nsambya jju emirundi esatu era musumba tuba tusabayo saavisi tuteeke ensambya mu mikono gya Katonda kuba embeera gy'ayitamu si nnyangu yeetaaga bambi okusabira Mukama amukakanya omutima aleme kuba ku mulamwa asigale ng'akola ssente nsambya okyali muvubuka muto oli mulenzi mulungi kola ssente osirike ojja kugoba n'okugoba Erundi gyennaanoye manyo nobeera mu ddiiro manyo nebeera mu motoka manyo nobeera ku dduuka ne nga leero ngenda ku dialate saagala mulabeko abakyala bano baso take heart all will be well. I'm praying for you. Salongo tweyanza nnyo tugatanga ebigambo byange biba bitono naye seerabira kujjukiza abakyala mubeere bakozi own property as much as you can. Nze mbakubiriza nnyo property teriiko myaka. I always give myself as an example. You go to the bank and everyone is like, oh, kekano, keko. I want people to be like that. Neyanziza, neyanzege. Thank you so much.